mbuuza Kadima tusimbudde oba oyagala oba toyagala. Mwebala okubanga mutuwuliriza bingi betugenda okubanga tuyitaayitamuko tulabe embeera nga bwetambula. Every Sunday tubaawo wano. Anja kubanga ngendako mu countdown ate nga bwenkomawo bwenzira eno then tubeere nga twongera okumanya ebintu bitambula bitya era ensi etambula etya. Abali ku pages zaffe zonna eza WhatsApp kwetuli, Facebook kwetuli, TikTok kwetuli, Abitex Promotions kwali naye ali live agenda kubanga atambuza buli kimu kibeere nga kitambula. Jo twabadde mu kyepukulu Pro Max 2025 kiro n'ekyepukulu kyamenye record, kyajjidde mu kaseera nga tugenda mu kaseera k'okulonda era bigambo bingi nnyo ebyayogeddwa era ebyatambudde. Abitex eno bagamba nti musajja wa National Resistance Movement era bagamba nti yayongedde okubanga yeeyoleka. Tugenda kubanga twongera okubanga tubimanya. Oba wa National Resistance Movement oba wa NUP abantu bakirabyemu ebyenjawulo engeri gye yalese omwami Baramu Barugahare ono ge minisita w'abaana n'abavubuka era yavuddeyo Baramu n'ayogera ebintu bingi nnyo. Yeetise n'obubaka bwa president yaweerezza millions abadde 15 n'agamba aziwadde omutegesi Abitex asobole okuba nga yeeyozaako ennaku. Amazima gali nti Abitex okweyozaako ennaku si kugaanye, kituufu ekintu kyabadde kirabika. Ku 15,000 bw'ofuna abantu be yafunye agenda kuba nga atunnyonnyola oba olina okufuna ssente ezikubagiza. Teri ssente etawera nga ya 15,000 bw'obala ebyuma obukadde nga 7 n'abayimbi bonna abazze ne babeerawo. Bw'okikubamu ttooki ekyepukulu kya Abitex olabira ddala nga teyafunye ssente zigenda zavudde ku mulyango. Agenda tubuulira yabala ki ekyatambudde. Nabaddeko emabega we wa back stage nga bagamba fireworks zaakubiddwa. Ne tugamba nti omuntu yafunye abantu abatono bwe bati ne fireworks azikubye. Jjukira mu kusooka twali tulinawo kye tuyita Jose Chameleone Day yali eteekeddwa naye Jose Chameleone Day nebanga erinnyibwamu. Awo wennyini essaawa yali amaze okukipangisa olwedde naye n'agamba kanteekewo ekyepukulu 2025. Tulina bingi ebyokwogera. Justin Nameere nkyagenda kuba nga agenda ku poliisi bamuyise abeere nga yeeripootinga abapromoters n'abawagizi be beewaddeyo okubanga bamuwerekerako era nga bagamba nti sikaati zaabwe jju eri Nameere. Tujja kubanga tulaba ki ekitambula sayidi zeeyo. Si bye byokka, tulina Sherandani eya mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert yakubye olunaku ekireetekezo olunaku olwaleero. Abantu babaddeyo. Fikfa Mike naye yabadde ne show before kyepukulu naye tugenda banga tugendayokko. Nja kubanga ngendako ewa Shamim Malende ono yavudde wiiki eno n'ayokya. Nze nja kuyita kwokya okulaga okuliwo okulaga nti yavuddeyo n'alabisa omwami we n'agamba nti ono abadde amuyisa bubi, yamubba n'akawunti ze n'ebirala era ng'alajja ne bannayuganda baveeyo bamuyambe. Nalabyeko ku positi y'omwami ono nga positinga ng'agamba nti olaba olimba bakama abo kansa n'omufeekinga naye atenze era n'agamba yajja kuddayo mu ngatto ze mu wino tewali mutawaana. Abitex lamusa ku bantu tutandike. Webale nnyo intro. Ojja kunoonya ku Sanda agenda okujja ku beat muyaye nkoze eki oli ku kyepukulu okikuba kisensible kifiirako muyaye gwe. Mwebale nnyo mwenna bali ku Beat FM akasajja katanyirira ku TV nga bulijjo Abitex Ngobe Male. Mwebale kubeerayo Mukama baakuumye ate naawe atanafuna ky'oyina kufuna toggwa mu maanyi. Akaseera kaba tekanaba bubeezi kutuuka naye nga Mukama baakuyina mu pulogulaamu ze. Toggwanga mu maanyi naawe alina ssente leka kulowooza nti gwe mugezi bw'aba tazirina tebategeera. Mukama asalawo obusazi n'agamba gwe beera ne ssente gwe tobeera nazo. Ssente si magezi era si maanyi wabula Mukama akera bukeezi n'agamba Kadima funa ssente. Ekituufu nti bwana gundi gwe tofuna ssente. Kubanga singa twali tumanyi ekireeta ssente singa buli muntu kyakola n'azifuna. Ogenda okulaba oli waayitidde okufuna ssente n'oyitirawo n'otazifuna. Oli n'atayitirawo ate n'akola ki n'azifuna. Bwe kityo obulamu bwe butyo mu nsi bwe bubeera. Mwebale nnyo ababadde mu wiikendi, abatambudde mu kyepukulu, ababadde London mu show ya Bobi Wine, abatafunye kaadi temuggwa mu maanyi.
kaadi si yeyenkomeredde oba olina amaanyi kaadi ojagaza akigenda ku ground onoonye obululu kaadi si yekulonda teweesiba ku kaadi bw'oba tolina kaadi osobola okuwangula abantu balonda muntu tebalonda kaadi weewaawo tusimbudde kuno enkoko ngikutte mumwa njagala ndoza tutandikire ku bivvulu nga bwe byatambudde njagala onsoose waffe kufa mayika asirafu kiyimba kamala okubulokinga n'embizi akuvumye anvumye mbu ngende ndye alien skin ate gwe wabba n'eggaali ku kigo endejje asirafu kiyemba tumba ate omusiraamu nimbo eyo lwaki yagimba ku muzikiti ekibuli ngibulokinze genda ovume nnyoko baavu weewaawo tutandikiddewa kale njagala ontandikire mu kivvulu kya fikfa mayika nawe wenyini wenjagala bulijjo omanyi okubyanalyzinga ogenda kuanalyzinga okuva ku kya fik ogende e London paka ku kyepukulu awo twatusooka wetuba tusooka lwaki si wetusembye awo oyagala tusembe mu bivulu olaba ebivulu kale olowooza story ki esinza okubeera oyagala bwenkuzza kyeŋŋamba story ki esinga okubeera ntwale wannammere kaoke abawagizi bannammere mwenna minisita wakwasisa empisa Nammeere omubaka wa palamenti agenda okuddako Masaka City bamuyise kigambibwa bamuyise ku CPS reporting ku CPS ssaawa 4 era abakyala n'abaami n'abawagizi ba Nammeere ejjo abasikaati muzisike zambuke waggulu tugende tubeerewo ku CPS ku lwoku Mande essaawa 4 minisita wamwe w'empisa minisita waffe w'empisa akwasisa empisa abapoliisi bamuyise reporting ku CPS olunaku lugenda kubeera lwa Mande era ndowooza zigenda okubeera ssaawa 3 nja kuba ntuuse ku CPS okubeerawo okumweyimirira oba okubeerawo nga bamutwala eruzira kwolwo tugenda okukitegeera nti mu ggwanga mulimu abaana n'ebyana Nammeere nga w'amaanyi mbuuza lwaki abe singa obujulizi bwavayo ne bagamba nti ono yakubye singa bamuyoola dda drone tomanya gyeva nga yakuyodde bakutute naye bamuyise honorably nibamuga nti kyangu ku police we reporting mu mateeka mu nsi eŋŋunjufu omuntu bw'aba nga alinamu ku linnya bamuwandikira ne bamuyita mu nsi engunjufu kubanga Nammeere ekigambo ekituufu si yakuba naye ekigambo suspect basobola okukusiba eruzira n'omalayo emyaka 10 nga tewali kigenda maaso kugamba ateeberezebwa ekigambo suspect oteeberezebwa kaakati bamuteebereza okubanga yakwasisa empisa omuwemuzi wa kuno naye nga ffe abawagizi ba Nammeere omubaka addako ate looya omutendeke tasobola kubeera mu buyabuya kutuuka ku ssa lisobola kutwalira amateeka mu ngalo nga wadde amateeka abagatwalira mu ngalo kye baakola okugatwalira mu ngalo tetugamba nti kibi ate tetugamba nti kirungi naye tulina bwe tuyinza okugambira nti kyali kisaanidde batwalireko ku mateeka mu ngalo olw'ensonga nti amateeka omukyalo oyo tegakola ki tegamukwata kaakati tutegeeza abawagizi ba Nammeere ku lunaku lw'Emmande tukeere ku CPS ssaawa 4 tubeerewo nga tuwerekera minisita waffe akwasisa empisa omwami mukyala gwe bayita Nammeere omubaka wa Masaka City MP okusinziira ku ggwe n'ebyolaba byonna Nammeere ye yakuba oba si yakuba ate Nammeere looyo omutendeke omubaka wa palamenti agenda okukiikirira abantu asobola okukuba omuntu eddoboozi lyetwawulya lyali lyani mu Uganda muno kimanyi nti guno omulembe gwa .com si gwa analogo AI kati bakwata eddoboozi ne balituuzaako nze nange bantuuzaako eddoboozi lyange ku alien skin nga balaga nti mwebaza olw'okuba nti yakubye abantu mu lubiri eyo ebeera AI ate buno omulembe guno ne mwannyinaze abeera eri e Masaka mu Nyaanya aba akimanyi nti bino bipange no si yabyogedde AI bakuta eddoboozi ne balituuzaako AI kitegeeza nti omuntu asobola kale zisaawa zino basobola okukera ku makya ne banyimbisa oluyimba lwa Paulo Kafeero mu ddoboozi lyange artificial intelligence bw'okimalayo kibeera kitya kyekyo artificial intelligence bw'okisala kwebeera AI you don't know kitegedde kakati bw'otunulira looyo omutendeke Nammeere agenda okubeera omubaka wa palamenti addako e Masaka tasobola kutwalira amateeka mu ngalo kutuuka ku sseeri naye olw'okuba baakimusiize ne bagamba nti yeekikoze
ate nga naffe engeri amateeka gye gabadde gatakwata ku mukyalo oyo ne tumugamba kaba mukubemuko oba oli awo kaseegu yamulinnya ku mutwe okuwemula abaana abakadde abantu abakulu oba oli awo anaamwamuka era ndowooza lino ssomo ligenda kubeera ly'amaanyi ku mukyalo ntera okulaba ng'olina ekisa osaasira n'abantu abafunye ebizibu lwaki Mama Flower tewamusaasidde omukyalo oyo nze yanvumakokko nenkaaba amaziga ebintu tozanyisanga amaziga notonyesa omuntu amaziga era olwananga nnyo n'omunoonya n'omwetondera omuntu akuwemula n'akuswaza n'akutyoboola ng'ekigambo ekituufu tolina ky'omukozi n'obugamba obugambe nti kale nakugamba nti full figure bagenda kumuloga ekyo ky'okumuloga kyo tekikyabuusabuusibwa ye yalogebwa dda bajja mukolimira bajja mutuusako obulabe oba okumutta namugamba ebintu ebyo byaliddeko kimu oba okufuna byonna kati essaawa zino byolaba Katonda atandise omuggyako ekisa gweolunaku kasalutuuka ne bagamba kadima takwatibwako n'otuuka ekiseera n'okwatibwako kiba kitegeeza nti Mukama atandise okuteekako ekizikiza okeera ku makya omuntu n'akutunulako ne yeesooza nga tulina ky'omukozi n'agamba nze saagala kasajja ako saagala kadima nga tulina ky'omukozi kiba kitegeeza Mukama atandise okukola ki okuggyako ekisa ki kati bwe twogerera omukyalo oyo Katonda atandise omuggyako ekisa ki tosobola kuvuma baana n'ovuma bakadde n'oba nga gwe mu nsi tolinaamu mpisa tolinaamu buntu bulamu n'atalina kyakukoze nga gwe ku nsi gwe kavumira waakuno bagamba ew'omuti bwe baba baseka ew'omugumu nga bakaaba kakati gwe n'obeera awo ani nga gwe asembayo okubeera waliwo omwami omu nga gwe osembayo okuba nti gwe buli kimu gwe totya ovuma buli muntu nze wano omuntu gwe sijja kwerabira era asinga okuvuma mumumanyi bulungi nnyo omugenzi tambale Mukama amuwe ekyumula eky'emirembe talina gw'ataavuma naye kaakati ddala yamala atya ani yeegomba emmala ye era omusajja ow'ekitiibwa n'avuma eno n'awemula eno n'avuma nti omalirizanga ofuuse ekitagasa nze no sijja kumubuulirira kubanga oba oli awo nange neetaaga okubuulirira nange neetaaga okubuulirira naye mubuulirire kye batamubuulirirangako naye nze ndowooza waliwo embeera ebeerina okutuuka mu bulamu bw'omuntu oba oli awo kumanya asobole okumuggira omukyala Shamim Malende omubaka omukyalo wa Kampala wakati mu kubanga abadde tukyagamba kaadi biki n'ebirala bingi nnyo wiiki eno kyatubuuseeko twasobola kulaba ku mutimbagano ogumu nga bagamba nti bayawukanye alangirire tugamba nti balabika bahakinze akawunti ye n'ebirala nava finally nannyonnyola n'agamba nti bannange njawukanye n'omwami wange omwami Andrew Sebunya lyerinnya n'agamba nti njawukanye naye era ensonga etwawudde omwami ndozi alimu obuyayeyaye era basobola okuba nga mukomyawo social media handles zange munyambe mubeere nga muzikomyawo naye ndi bubi nze endaba eyange nnyinza okuba ndi musiru naye ndaba nga eyayokeza kuba bamupye nnyo ate n'omuvubuka yennyini yavuddeyo n'aleeta bwino muyitirivu nnyo abamu bagamba nti tomanya ne gye bujja tuyinza okuyiibwamuko ebifaananyi by'obuseegu ebya Honorable Shamim Malende nsaba Mukama kireme kubeera God forbid kigendere ddala wala unawo njagala tubeere nga tuyitaayitawokko okwavaayo kwa Shamim n'alangirira nti omwami mu lujjudde wakati nga twolekera mu kalulu ne kaadi tannagifuna kino kimulekawo era kitutwalawa obudde tukkirize tugaane obudde bw'okwawukana kubanga mu Uganda buli kimu kisoboka omuntu osobola okukola akabadi ne kakwatayo oba ne kagaana okukwatayo oba kabadi oba si kabadi ekintu ky'okwawukana mu bufumbo ng'ate oli munnabyabufuzi olina posita ennene nga munnabyabufuzi tekibeera kirungi bannabyabufuzi bonna abasinga ne bapulezidenti betulengera ne bakyala baabwe abamu baayawukana dda naye olw'okuba baagala okukuuma ekitiibwa beba batambula beekwata ku mukono olw'okuba nti babeera kyakulabirako ekisookerwako Shamim Malende nze nali omu ku baasooka okumuwagira era ne mu kalulu akasembayo nzijukira ne ssene nzijukira namuwa $25,000 mwana zino namakindi awo ku madirisa ng'omuwagira nga muwagira sente siinayo sente mwengawe sirika omwana mu lockdown obwavu obutono obwali obw'amaanyi asobole okwongera amaanyi mu kalulu naye be yawangula saalaba ku Malende kwegamba Malende ekigambo ekituufu ekintu ky'okwawukana ne bbaawe si kirungi n'akatono n'akeddagala kibi nnyo
era sinaba kwetegereza bibadde bimpuuba kubanga omwaka guno ngenda kubeera bize nnyo. Ekintu ekyo badde mbiraba naye nze saanyi kuyingira nnyo obufumbo bw'abantu naye kijjidde mu kaseera akatali kalungi ak'ebyobufuzi ate bw'otunuulira chansi z'okubeera akabadi ntono nnyo okubeera perfect ziri waggulu. Omubaka watuukira okugamba nti wafeekinga obulwadde ekintu ekyo nno kinene nnyo babadde bakyogeranga naye abantu tebakirinaako obukakafu kubanga mu kusooka baagamba mbu Shami Malende bamuwa ssente ave mu Kampala yeerwaze mbu byambu temutuuza mu bigambo ndi musajja mukulu kigambibwa mbu pulezidenti yamuwa ssente ave mu Kampala aleme kukola ki kukyankalanya Kampala n'alyoka agenda ku kitanda manyi eddwaliro lya Aga Khan eryo oba lijjanjaba nnyo ndaba abantu lyamaanyi abantu bonna munandaba gye eryamaanyi kyova olaba naffe lwali tutandise wali eri erubowa nga twagala okwenkanako nina n'ekirowoozo nti oba eddwaliro eryo buli bannabyabufuzi gye bakolera obubadi oba obulwadde abamu be balwala bulwadde bwa gorodi lwaki kubanga ogenda okutuuka eyo ne baleka bakuba bbiiro myuzi 7 baba bamukuba nga ddagala lya gorodi kakati ekintu ekyo kigenda kumwafekitinga mu kalya ye ey'ebyobufuzi. Ekisooka ng'oggyeko okumulaba mu kamera z'ebyobufuzi z'ayimiriramu n'okutambula okugezaako okulwanirira abasibe talina nnyo kyamaanyi kyakoledde bannansi. Sikiraba bannakampala ayinza okuba nga gy'abikolera oba sibeerayo. Ekintu ky'obufumbo kkiriza oba gaana omukazi eyasinze okukosebwa ate yavuddeyo mu kusooka naye ekyo yalibadde babanga yalibadde alwana nnyo embeera eno n'ebeera silent naye kyamukosezza Malende akkirizawo baagaane naye nga ate bentunula mu bitabo byange bentunula body language y'abamemba abakulu ba NUP ndabira ddala nga mu buli ngeri yonna kaadi yiye yo kaadi bagenda kugimuwa naye lwakuba nti ku luno ndaba chansi ez'okudda mu paalamenti azirina naye nga agenda kusiitaana okuzifuna. Ekintu ky'obufumbo bwe kimukosezzaamu era engeri gye kizzeemu yalibadde alwana n'atakyongera mu maaso engeri gy'ali munnamateeka n'omusajja naye tayitiriza nnyo. Bw'oba oyawukanye n'omukazi tomufiirako. Omanyi abakazi abasinga bajja abasajja abasinga be bajja mu bulamu bw'abakazi oluusi baba bala ssente. Kakati ze nnina ekirowoozo oba ne bbaawe be yali ajja mu bulamu simanyi oba we yamukwanira yali ayinamu amaze okufuuka omubaka baba nga yamukwana afuuse omubaka yali naye emabega bavudde wala abadde muntu we naye nze ndowooza basaze layini be baba nga tebali mu kabadi bakakkane amwinamu mwana tamwinamu mwana kakati kirabika Malende kyova olaba nti abasinga omuvubuka ono bamuyise smart wayase babanga kakati nze ndowooza yeesonyiwa omukazi amuleke atambuze obulamu n'omulenzi yagende gye yali yalina be yalina agende atambule n'abantu kuba nze kyesinga okumanya nti teriyo omukazi alina musajja omu era bw'oba omuyina bw'oba nga tonaba kumutegeera oli wa mukisa naye bw'oba toyagala kubimanya tononooza naye nga abayina abakazi abalina abasajja ng'alina omusajja omu ku 100 osobola okusangako 10 naye nga sooka ne weebuuza nti 10 lirimu abange. Nze ndowooza omukazi yeesonyiwe ave mu mawulire n'omusajja ave mu mawulire aleke omukazi atambuze obulamu buli muntu atambule kubanga mu bantu bonna omukazi Malende yalina erinnya ery'okufiirwa essaawa zino naye nga kaadi ya Malende ze bengiraba. Waliwoko possibilities okubanga NRM oyinza obayita mu ngalo z'emyagaanyi ku mulundi guno ab'opposition bafunye obuzibu bumu nti ab'opposition bakoze batya baganya okubeera obumu beerwanyisa bw'otunuulira kati bentunuulira DF ya Honorable Mpuuga eri bagita DA ye ya Honorable Mpuuga bw'omutunuulira tavangayo na manifesto buli lwentunuulira omwogezi wa DA
wa DA Kasibante Moses. Nze bukyanga ntandika kuva lwe bagitongoza sirabangayo manifesto gye baleeta nga balaga engeri gye bagenda okuggyako President Museveni. Buli lwe mbatunuulira babeera ku Kyagulanyi neŋŋamba ekizibu kyabwe kyali kyakujja Kyagulanyi si President Museveni. Tebakolangako press conference ne bagamba President tumumaze tugenda kukola ABCD okulaba nga tukola ki nga tujjawoko President Museveni. Buli lwe mbatunuulira babeera ku Kyagulanyi. Kakati aba opposition baganya okubeera nga ttiimu. Era omulembe guno gwokka ekitundu kino ekisanja kino President Museveni kye kisanja kyasinze okubeera kaweweevu. Naye Besigye yateeka President Museveni ku bunkenke. Ne Bobi Wine 2021 omuyaga gwagenda ne gulumba ne guyingira. Manyi omuyaga be gujja gutwala ne gwanula buli kibeera mu gutwala ne be gutaleeta. Weebale nnyo. Kakati opposition eri disorganized. Opposition yonna wetwogerera strugglinga. Opposition y'omulembe guno eraze nti yajja kulya. Bw'otunulira muganda wange ono bamuyita ani Munyagwa ye yaleeta olusaniya n'agamba ebyobufuzi kukola ki? Kulya. Ate nga kye kigambo ekituufu. Era bw'olaba omuntu avumirira ennyo okulya ate omwegendereza nga yabeera omuli nnamba emu. Omuntu yenna agenda mu parliament ajja kuba president ng'ojjeko kakati abantu bonna beesimba mu byobufuzi. Ani gwe baali basanze ne bagamba ssebo jangu tugende otukiikirire bonna bajja mu kamera ne beetuuma baŋŋambye mbaweereze. Ate bwe bakeera ku makya ne bagamba totuweereza ate nga bakola ki? Nga balemerako. Nze nno ŋŋamba ku mulundi guno NRM egeyininze nnyo. Eri waggulu nnyo bw'otunuulira mu centro eno NUP mwebadde esinga okuba n'amaanyi NRM eri waggulu era nkulayirira ababaka b'opposition ob'omulembe guno batabawo kikyuka bagenda kusalika ebitundu binene nnyo. Njagala NRM ngenda kumukuumula. Njagala mpumule ng'onzijiddewo Nnyeko. Nnyeko wiiki eno yewunyisizza ensi. Bwe n'agamba nti bannange ekimala nkitadde. Wabaddewo pressure. Nnyeko yayagadde ye nga ye yalabye bannamakiine nga tebagenda muzza. What's behind that? Kiringa okukwana omukazi nga wamujja mu bufumbo. Tobeera ku sure deal nti omuliko wekka. Essaawa yonna asobola okudda mu bufumbo gye wamujja. Honorable Nnyeko ku bintu bibiri asobola okulaba nga gulawundi yagirabye nga taliyo. Nga ne banaamuwa kaadi ayinza obutakola ki? Ayinza obutagenda mu palamenti. N'ekyokubiri kye ndowooza engeri gye yaliko okuwa NRM Honorable Nnyeko tekikwewuunyisa okumulaba nga bamuwadde ogufa mu NRM. Ebintu bibiri birindirire. Nnyeko muggyeko engalo. Kale katukomewo tova ku BFM. Ekinta buli ky'omuziki ekisinga dakiika ziri 18 zibulayo kwingira saa zigenda kubeera nnyo. Tugende ontwaleko mbadde neefudde alima n'amakulu microphone nga gyerabidde. Abamu bagamba ekimu ku byakulemesezza ku includinga kiki? Okuyingiza Alien Skin mu nsonga ze za show ekyepukulu. Bigambo bingi ebitambula. Abo yava neeyo mu press conference yo yayitako ekavule. Era okuyita ku ekavule Alien baakuwulira. Ebikundi byanyuka n'ebirala bingi nnyo ebyatambula. Tutandikirawo. Tuli ku mulamwa ki? Alien. Tuli ku Alien Skin. Kakati ku lunaku lwali lwakuna lwakutaano. Lwali lwakuna nalina press conference ebwayise. Press conference ebwayise manyi bw'oba okola press conference olina okukola ebintu ebigenda okwa-attractinga abantu okulaba nga bibeera ku social media nga bitambula. Press conference kintu kyakuzannya okukikola n'ekitrendinga. Olina okukikola nga ogenda kuteekamu ebintu ebigenda okusikiriza abantu okulaba nti press conference eyo etambula. Press conference yatambula bulungi nnyo
era yeetikka olunaku ennaku 2 zonna zaalwetikka olw'ensonga nti manye Abitex ekitone kyange saagala kulaba ku muntu akaaba, sinyumirwa kulaba muntu abonaabona, saagala kulaba muntu munaku, saagala kulaba muntu anyigiriza munne olw'okuba oba oli awo olina amaanyi olina obuyinza. Ogwo mulimu nagwewa mu Abitex Foundation kasita olaba nga ndi mu gundi y'okuyamba olwanirira abantu. Waliwo Abitex Foundation ate nga ngenda kugitongoza ennaku z'omwezi nga 31 December. Mu press conference eyo nasalawo ne ngamba ani gwe ngenda okutambula naye. Alien Skin ekigambo kituufu abayimbi ne bapromota tulinga bafumbo. Abafumbo batabukamuko ate ne bamala ne baddamu okwegatta. Era mu bufumbo obwo mubaamu okuyomba n'okwerangira ebisongovu naye ate oluvannyuma mumala ne mutereera. Waaliwo embeerera eyali eyagala okwawula promota ne artist oba n'omuyimbi, naye bwe twamala okugwa mu buliri buli muntu ne yeebaka. Omanyi nze ekintu kye nsinga okwagala mu bulamu bwange, njagala nnyo erinnya lyange lye bayita Abitex erikola omulimu. Era bw'obanga oyagala kkala zange entuufu ntegeere, kwata ku linnya Abitex oba ojja kuntegeera. Nze nnyina moto egamba nti okuswala nfa. Moto yo ngambi? Moto yange egamba nti okuswala nfa. Kaakati Alien Skin ne nsalawo ne tutula ku mmeeza ne twogera omudidi gwe twakkaanya ne tugukaanya era ne ngukwata ne ngumuwa. Ne mugamba njagala ojje mu press conference ng'omuyimbi akulembedde abayimbi. Era n'akikkiriza ne nkiteekateeka. Press conference yatambula bulungi nnyo. Wembule yajja n'entertaininga bulungi nnyo. Omwana oyo ali creative nnyo, bamuyita Wembule. Era abantu abaagala entertainment, Wembule mumutuukirire. Muvubuka ali simple, talina mululu, aw'ekitiibwa omulimu gwe, atuuka mu time n'entertaininga bulungi nnyo. Waliwo n'abagoma, abagoma babayita ani maama, baazina bulungi nnyo mu press conference eyo. Kakati nateekawo ng'omuntu bw'oyimba oluyimba kwabo abayimbi abanajja ng'ofuna emitwalo 2. Ng'ofuna emitwalo 2. Kakati bambi waliwo akakyala kaali katunda ebyokunywa, nentunula ennaku nenkwata kataddemu obucupa bw'amazzi by'ebyokunywa oba kaali katunda binazi oba kiki, ne kajja bambi okuyimba, ne kayimba nga bwe kimanyi nti okuyimba si kwangu. Okuyimba ne kukalema nkabuuza nga kalabika bambi bakakozesa, ne kagamba kakyala ako nti bakuwa ssente mmeka, singi 6. Ne mugamba kati osobola okwekozesa, nti kituufu nsobola, toyagala ssente mmeka, nti emitwalo 15. Ne muwa emitwalo 3. Bambi ne kasanyuka. Moment eyo yanyumira nnyo. Waliwo abantu bano abatwetoolodde balaba Kadima, si balungi kuyamba. Abatwetoolodde bano boogulira ebyokunywa, n'ogula soda, n'ogula ekyemisana, bw'ofuna ekisuubi basooka okukugeya. Ekituufu. Obanga muwadde ssente afune amaanyi okukugeya n'okukolako enkwe. Nze nnyina gwe nabaako ssente awo ne musasulira ennyumba, naye be nazimuwa mu bulumino obw'ekitalo yali miliyoni 1. Ne ngimuwa. Bwe namala okugimuwa n'akwata essimu n'akubira abamanja. Musajja mmanja nga ne warrant agirina, n'agamba akasajja kalinamu kakwate ze nkasaba miliyoni ne kagimpa. Omusajja teyanziruse misinde. Ekisa kino kirungi naye ate kibi. Bw'obanga yamba omuntu gw'otagenda nakuddamu kusanga. Kakati weekend yange ekintu kyasinze okunnyumira kwe kuyamba akakyala ako, ne nkalaba nga kafunye essanyu liri lyennyini. Talina na wagenda kukusanga, talina na wagenda kukugeyeza. Pozi waliwo n'omulala gwe nagulidde omufaliso naye mutamiivu, naye simanyi oba omufaliso gukyaliyo kubanga alabika munywa akabisi. Moment ezo ze zimu ku zasinze okunyuma nga tuli mu press conference. Kakati Alien Skin bwe yavaawo mbu kigambibwa mbu yayitako wabweru wa NLP headquarters. Nga gwabadde gwakubiri. Ojjukira we yasooka n'agendayo n'asprayinga ndeki yalina oluyimba olutrending ebiseera ebyo.
ne bavaayo ne bagamba bannange Alien Skin aze ku kitebe kyaffe era naye wamuvumirira wano ne mbagamba kakati bannange Secretary General muli mu kukaabira Alien Skin okuyita ku kitebe nti yawandiise kati mutukaabirira tukole tutya ningamba bano ba NUP mikwano gyange banaabeera batiitiizi batya kati bye yawandiise ku kisenge ne kibaaki ne kigwa kiki ekyabaddewo kakati ekisooka omuvubuka oyo ekigambo ekituufu ze yannema okumanyiira Alien Skin ate tosobola kumanya kikyagenda kuzzaako Alien Skin sirowooza nti yayimiriddeko ku NUP. What happened? Kinategeddeko sagala kulimba nzimbira ku social media kuba Alien Skin si muntu goyinza okukubira essimu n'omubuuza ki ekyabaddewo osobola omukubira essimu n'ayogera birala n'ova ku ssimu essimu yo ogirina tumukubireko ko essimu yo ogirina tumukubireko ko essimu ne kati eri ku gundi twanditaddemu wano ennamba ne tumukubira n'omubuuza Alien mbuulira essimu live teveeko ginoonyaawo kingamba ginoonya ntya Megatron jangu onoonyeze Abitex ennamba ya Alien Skin nga live netavaako tulabe live gigire waggulu eyambuke onoonye contact ya Alien Skin nja tumuisemu akasimu bakikola batatubire ku Alien tutumanye kiki ayogera ki bengenda wano bwenti nengenda benyikako wano bwenti nsonga eyo nga togijjeko then bwomala okomewo kuba mba njagala okufuna omuntu agamba ki tunonye ku Alien exactly kiki ekyagaanye ye naakwata essimu nga yamalala ye 7556 gimpandikire wano tetugisoma ku mpewo tuba tukoze bubi nnyo ogiraba obadde okyanyonnyola nga bwe tugenda kakati Alien ekigambibwa mbu yayitawo buyisi kakati nga bwomanyi amasannyalaze ge ndowooza abamu ne gabakuba owulira Alien bye yayita ku kitebe nga bwomanyi atambula ayina amasannyalaze agamugoberera nga bwolaba musisi baago Alien ekigambo ekituufu nze simuwaana kuba sina nsonga lwaki muwaana kubanga nze omuntu akola ekituufu nkyogera mu butuufu bwakyo Alien ng'agambye nti ngenda awambi omanyi musisi agugumuka ng'omuwaana nnyo yayingira mu press conference ofuna bulungi press conference amasannyalaze yayingira wano nga avuga kipikipiki ne ttiimu yamuyingira gwe ekivubuka ekyo kiraba ekivubuka nasalawo kukitunulira obutunuulizi wamugireko enkofiira Alien Skin mu press conference ku Kiwalaga ku press conference bakwita kujjako nkofiira nakugiddeko enkofiira kazooba abe natera kujjako nkofiira olaba ajjeko enkofiira ate wali okirabyewo nali nkikoledde Abitex ajjeko enkofiira olwaleero ogigiddeko ani Alien Skin ku maanyi ge yalaga mu press conference n'ayita buyisi ku NUP headquarters abantu ne bafuna embale mugiddeko enkofiira kati nga tuvudde mu boolwali bwaba nga waliwo ku kitebe abafuna obuzibu tetusobola kukola ki tetusobola kutusanyukiramu naye sirowooza nti Alien asobola okukwata amayinja n'akasuka mu kitebe ekyo sirowooza nti kituufu naye ng'ekigambo ekituufu Alien Skin abatamanyi nti Alien Skin y'omu ku bayimbi abasinga okuba n'amasannyalaze mu Uganda kati kale ofuna bulungi ekyatuuse ku bantu ku ekitebe kya NUP bwaba nga waliwo abafunye ebisago ekyo sisobola kukisanyukiramu naye nga sirowooza nti Alien Skin kuba kamera zaaliwo bwaba nga yakuba nga yakasuka byalibadde ku ebiri kubanga NUP ekyokulwanyisa kyesinga okuba nakyo kkiriza obagaana kamera si bwe kiri kakati amasannyalaze ge gaakubye abawagizi ba NUP ababadde ku kitebe nga Alien Skin ayitawo kyekigambo ekituufu naye nga webabaawo nga amasannyalaze galina abantu ge gaakosezza tusaba okubalumirirwako tetukkiririza mu ffujjo era abo bafunye ebisago tubona kuwalirako tekikyabadde kirungi naye nga sirowooza nti sisobola kuwuliriza Alien Skin naye ku kino ekyabadde jjo
Alien Skin talina fujjo yonna lyakoze, gabadde just masanyalaze ga Fangoni egakubye aba NUP. Kale mwenna abatulaba abatuwuliza njagala okubeebaza okuba nga kwe mulimu ebala okuba nga tutambula ffenna ayo tuyiseeyo ne tumanya ate nga bwe bitambula NUP bwetyo Esimu Alien omukubiddeko essimu yagiteekamu code tetusobola kuba nga tumufuna kati awo Alien jjamu code tukukubira otubulire kyekyali embeera nga bweti Fangoni awo Badman yantubudde Badman Alien Skin namulabye jjo majje gazze gabadde mangi nnyo mu kyepukulu ne ngamba nti bannange mwenna njagala okubeebaza okuba nga mutuwuliriza abe tugende kondoozewa nyakabuuzo ke nabali nnyo okubuuza Irene Namubiru yalonkinze ekitabo naye simanyi Namubiru ne maama we ng'amuyisaamu nnyo eggaali obuzibu buvaawo kakati omukyala gwe bayita Irene Namubiru manyi Irene Namubiru naye bamuyita no nonsense alinga nammere ate ekigambo kye balemera ku kintu abalemeddeko ekitabo babadde bakiyita My Mother Knows My Journey to Healing bwekiteeka mu Luganda watagamba nti My Mother Knows maama wange amanyi olugendo lwange mu kuwona olugendo lwange olwantuusa mu kuwona omukyalo nalabika nga maama we yalabika yamusuula muto naye nze simanyi kampulire sayidi yo kakati mu bulamu tukkirize tugaane mu bulamu bagamba nti omuzadde tasobya naye ngaekigambo ekituufu naturally omuzadde asobya kuba muntu naye olwokuba bagamba nti omuzadde tasobya kiba kitegeeza nti nababa akoze ensobi ng'omwana tolina kumunenya osobola okumunenya nga muli babiri naye okumunenyeza mu lwatu bagamba tekiba kituufu ayinza okuba nga saagala kusala gwakawala nga sirina wujja gwakalenzi Irene Namubiru ndaba alemedde nnyo ku kintu kya maama we asobola okuba nga ayina kuba eriyo bamaama ababi tukkirize tugaane naye ng'oluusi basobola okubeera ababi olw'embeera bataata baabwe ababbaabwe gye babateekamu oba okuba nga bamaama abo nga babi naturally kubanga ddala babeerayo ng'omwana maama ng'alina ettima ku mwana we ng'alina obujja ku mwana we kisoboka naye saagala Namubiru kumusalira musango kubanga simanyi kikolobero ki maama we kye yakola omwana we kubanga abazadde ab'ettima ekigambo ekituufu gye bali ababi gye bali nakulimira omwana we namugaago kyanaggwe banazaala kisinga ofa bikiba ebityo simanyi nyiiza maama wa Namubiru gye yanyiizamu muwala we ate ne Namubiru sirowooza nti asobola okulemera ku kintu kya maama we nga tekyali nsonga kyenkugambye nti Namubiru si mmere kubanga yagambako kono statement mu kaalyaye gye ndowooza nti yamukosaamuko yagamba mbu tamanyi Yesu ekintu ekyo kyamukola bubi nnyo mu kaalyaye eyo era bamuyisaamu eggaali n'awalirizibwa n'akolayo n'oluyimba lwa gospel lwe yakola ne Julie Mutesaasira era lwatunda nnyo naye era abantu akantu ako kabakola ki kabalemeramu naye nga maama we alabika yina ekintu kyeyamukola nga kinene nga Namubiru nduze yalwana akyesonyiwe nekikola ki nekigaana ko ye kamuyiseemu eggaali watuukira n'okumukuwandiikamu akatabo nze ndowooza ekintu kyali kinene nnyo akatabo bwokagenda mu details njagala kafuna kasomamu kulaba exactly what's going on in that book nedda of course bakalonkinze wiiki ewedde tekannajjana ku market okitegedde but according to this book kateeka okuba nga kwogera ku maama n'ensonga ziyayitamu zonna alinze already mbadde nga mulaba nga ayisaamu maama w'eggaali ayinza okuba saagala tusalira Irene Namubiru musango Abitex mumbuulize nti waba yasobola okusonyiwa Alien Skin lwaki tasonyiwa Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine ne Kyagulanyi Ssentamu nno ekigambo ekituufu simuwalana naye lwakuba nze nanyiigamu ng'omuntu ate nanenkitta lwaki nakitta era lwaki simufiirako nayogera obunyiivu bwange bwali ate saagala nnyo kwogera nnyo ku bantu ba NUP kubanga bagala ne balowooza mbu onoonya comeback oba comeback ebeera ki kubanga Abitex nze muntu ataggwako ndi man of all season era nze neetoolola yakoowa ninga round about
netolola kamunguluze nakwata nokola ki n'ogwa wansi nze saawa zino aba NUP bakusanya ekigambo kanoonya comeback ekigambo ekituufu NUP ate yeyinza okuba nga yenoonya comeback tolina kyoyagaliza comeback kali njagaza ki comeback nga nkaminga kuvaawa tolina gyokaminga kuva promota kikati essaawa zino alina ekivulu ekitwendinga promota kikati essaawa zino ayogerwako tokite ekyokuzanya emyaka 3 okubeera nga obeera mba top 5 okumala emyaka 3 okita kyakuzanya nge mumpeeyo omuntu eyali abaddewo babeera batono nyina babeera muyimbi baba tebakyasobola nakumugula wadde emiliyoni y'essente naye Abitex amulake okuba nga mbaddewo ebbanga lyonna ate siriiwo olw'amagezi gange nze Abitex nkola kituufu siwaayiriza sikonja era sirimba ekitiiyo nkiyita kitiiyo sikiyita kijiiko kyova olaba nga mbeerawo nakugamba nti buli lwotunda Mukama n'oyogera ebigambo nga tobitegeeza Mukama abijjayo n'abikuba abantu mu maaso ng'okimanyi nti bantu batono nnyo era asanze omusezi bayinza n'okuba nga n'omusezi oyinza okuva ne mu nsi nga tomulabyeko naye okimanyi nti abantu bamanya nti ennyumba ya gundi basezi kiba kitegeeza nti Mukama yakijjayo n'akola ki n'akibateeka mu maaso buli lw'otambulira ku kintu ekituufu ne Mukama akuteeka mu kkubo eggolokofu n'obeera muwanguzi ebbanga lyonna tuvumirira bekibanga abantu abakoseddwa nze sisekererangako muntu ng'afunye ekizibu okuggyako ng'abadde naye atuusa abantu nga batuusaako ebizibu kakadde nze ekyatuuse ku fulufiga nakisanyukidde naye nga tesikiriza mu fujjo ng'omukubajaganya kugambye tugenda okubeera ku ssaawa 4 ssaawa 3 nja kubeera ku CPS nga ngenza okweyimirira omubaka addako na mmere gwalage tibagenda mukwata wanji bamuyise okuripootinga bakuyita embuga okay njagala okuwayo akalimu kano ngagendako mukuumula omukozi abantu bangi ebivulu nga temuli bantu naye ng'alina ssente bw'oba tolina sponsor mbeegayiridde totegeka kivulu kuba ne kaliyayo esobola okuggwawo osobola okuba nga obadde oyiiya bulungi n'otuuka ekiseera nga tokyalina na bwongo buyiiya olw'ensonga nti bamanerenda bakuddusa emisinde obudde bayimbi bangi nnyo abagudde nga bayingira mulimu gw'okutegeka ebivulu oyo Fikifa Maika y'omu ku bayimbi abasinga okwagalwa emigigi emito naye yakolakoko ekivulu lumu ku Lugogo Lagibe ne kimukuba mu bufunze kaliyayo kyali kimusse by the way kaliya katono efe kaliya katono eggwerewo ddala essaawa zino osobola okuba nga omuyimbi bamuwa millions 3.5 n'akola event n'emusala 70%. Abantu ne beekubamu n'okwekubamu ne bagamba ono bulijjo ssente zitumuwa millions 2 tumuwa zaaki nga talina numbers. Era omuyimbi ategeka ekivulu n'afuna abantu oyo tomwepankirangako. Ne kiba nga ekivulu kimugaseeko. Waliwo omuyimbi ategekako ekivulu ku Freedom City ne kimukuba ne kaliya neggwawo ate nga yali omu ku bayimbi abakyala abali basinga okukola nga bamuwa obubiri oba bamuwa obusatu. Abitex nze bulandi y'omuntu benjikwatako bwe mbasigenda jjongerako sigikwatako. Omuyimbi n'omusuula naawe wenyini weesuuliramu nga promota. Nze nobumpa ssente mmeka sikwata ku bulandi gisigenda ku promotinga. Saagala kubeera dimota nga wadde nako tukusobola. Kubanga promota osobola okupromotinga osobola okudimotinga. Kakati ekigambo abayimbi mwenna mbabuulira bw'oba nga toweekakasa maanyi mu bantu toteekateeka kivulu. Bw'oba teweewulira maanyi. Bw'oba teweewulira maanyi toteekayo show. Gireke. Artist, omuyimbi, comedian, eno message njagala kugikuwa through experience. Akazungu kaze bulungi. Ekigambo experience tewaliwo dduuka litunda experience. Bumanyirivu. Experience ne Makerere. Ebo Makerere ssaawa zino bankubira waliwo bamuyita lecturer amusomesa we Makerere abeera ati professor yansangako olumu mu restaurant n'agamba gwe Abitex nkwegomba nnyo by'okola naye njagala tufuneyo olunaku jjo tukyalireko Makerere nejjukira bye basomesa buli kimu naye nga baagala byenkola
ningamba lwaki temumpita ne mumpa degree yange ne ntambula ne ngenda gwenga professor nga togenze mu lectures togenze mu ki bagenda kunsomesa ki kubanga be basomesa nze nazali bambi manyi oba ogenda kunsomesa ki lwaki tebampa degree era ennaku zino mbeera nnyo makerera awo ku DFCU bank lwaki tebampa degree yange bagondi bagita batya diploma ate sebe olw'okuyimirira ku DFCU ya Makerere oyagala anti kyempitaayitayo neegezaamuko naye osome bajjonzeyo nasoma degree eya music production and music entertainment teriiyo ate lwaki teriiyo ezaaliyo nazo bayiyanjye genda okole MDD sijja kubikola music dance and drama sijja kubikola ate ngenda kuzina ddi bonde ku stage nga ndigida ngamba eno lesson njagala namisha nonya ogera kunonya mani akwita kuyangala mbodade promoter kawatu promoter kawatu namisha ogenda kunonya manager omulala mbadde nkugamba abayimbi mwenna boba teweete leka kugamba nti acidic yakuba lugogo gravity yakuba lugogo rwegi yakuba lugogo yamukuba naye nga yeeteeseteesa atya togenda kukola concert egenda kukudimotinga kola concert egenda okuteeka waggulu abadde atunda millions 5 otunde 6 abadde atunda 3 ogende ku 4 oba okusigalira woobadde okukuma mutindo bw'oba tolina muntu akusasulira byuma bw'oba tolina muntu akusasulira kifo bw'oba tolina muntu akusasulira publicity at least 50% tokola sho nkwegayiridde bw'oba teweekakasa kati bw'otunuulira abantu abakubye lugogo n'avaayo ne ssente nga talina sponsor nkulayirira tubabala ku ngalo omu 2 3 ku sho 20 agabadde lugogo tugenze ku Fiki Famaika ekisooka emijiji gye abantu abamuwagira bali mu myaka 15 16 23 asatu onfuna bulungi abaana abo tebayimiridde nnyo financially tetebali bulungi basoma abamu tebakola bw'oba onaateekateeka ekivulu nakugamba olina okugoberera ebintu bino wammanga okikozeewa okikoze ddi okisabe ssente mmeka okiranze otya okikoze ebiseera ki onfuna bulungi kasita omiisinga okikozeewa okikoze budde ki okisabe ssente mmeka okiranze otya kiki kyogenda okutuwa ofuna bulungi kakati ebintu ebyo kasita ekimu kivaako oba osobola okufuna loosi bw'oba tufunye loosi ekintu kiyinza obutavaayo nga bw'okola ki nga bw'okyagala kakati Fiki Famaika ng'oyagala akuleeta omusaayi lwakuba nti baagala nnyo bo balowooza nti okukola ebugogombo kye kijja okuwa credit Fiki Famaika n'agenda ku LB akuba n'afuna namba ze ne ssente n'azifuna kubanga kiraasi ye yempumuze basalako Fiki Famaika no si mwangu Fiki Famaika linda katono nnyo Fiki Famaika dakika mikasero mukaaga kyenkugamba Fiki Famaika concert ye teyamuswaziza yabadde 50-50 nanga nayo yabadde 50-50 n'ekirala teyabadde na nsonga tiwabaddewo demand emukozesa concert manyi tebaagala nnyo okwebuuza abo abavubuka zonna kwe namulaba nga ali ku TV ayagala okunyingira ajevuna omumanyi do you think that I'm a joking subject nofuna mu kamera mbu ojerega Abitex nsaanira okujeregera bw'obunda bulaba ndi kambwa mu music industry ndi musingi ku nnyumba era omuntu disrespecting mba mwewuunya sasida bamitani Fiki Famaika concert ye teyamwongeddeko ate teyamukendezeza obufunze naye nga tosobola mugirako nkofiira tosobola byabadde bya bulijjo katono nnyo show yadde ya bulijjo naye nga yasigadde waali era akyali w'amaanyi era ssente zetubadde tumuwa mu bivulu tujja kusigala nga tuzimuwadde naye nga concert ya Fiki Famaika teyamugaseeko naye bw'aba nga teyabadde na sponsor
promoter yakibaddemu teyazze na ssente waka naye engeri gyali bwa federation manyi Eddie Kenzo alabika yamwokezaayo. Kale njagala ompe eddakiika 3 ku show ya Bobby ekyepukulu kiwanvu bw'omaliza okumpa eddakiika ezo ngendagendako mu kuwummula katini nkomewo mu katundu akasembayo kakyepukulu. Concert ekyova olaba nti nja kubanja President Museveni ssente z'abapromota nja kumubanja wonna wayamubanja mu bulungi ne mu bubi. Essaawa zino ebivulu ebisinga okutweninga ku social media byategekeddwa abapromota. Show ye London yategekeddwa Jobs Link promoter, ekyepukulu kyemulaba kizunga ku social media kyategekeddwa promoter. Kitegeeza nti bapromota tuli ba mugaso nnyo mu music industry. Ate ffe tuteekamu ssente naye ne tubanga ate ffe abateekamu ssente abategeka abayimbi ate n'ogaana okuteeka ssente zaabwe mu ssako basobole okwewola ssente ku interest omutono. Ekyo nno nze ndowooza si kituufu naye nga ngenda kubanja President Museveni kirungi awuliriza era yampuliriza n'ampayo ku ssente mu kyepukulu naye mmanyi ajja tuwa ssente mu concert mu ssako yaffe y'abapromota tusobole okwewola ssente ku ssente ntono. Concert ya Jobs Link yabadde successful, yabadde nnungi, numbers zazze naye simanyi basponsor be yabadde nabo, simanyi oba yazze awaka ne ssente naye nga concert yaggyeyo ekifaananyi. Bobi Wine ko okuyimba live tewali amubuusabuusa yayimbye bulungi naye ne numbers zabaddewo naye mpozi era yamaliriza n'akolera ebintu byendowooza nti yakola essomero naye ate ebyobufuzi ne bimulema okuyiga Kyagulanyi okubanga okyasobola okugenda ku stage n'obanga era okyalumba mpuuga ng'omuteeka mu nnyimba ebyo nze ndaba byakyana kito bya kidongo. Yamutaddemu tebannange saamulaba ekibuli biri childish byakyana kito ebintu ebyo byakyana kito okusajja ebyobufuzi bintu by'okubeerawo nga bikaseera olemera ku muntu kadde nze singa mulemerako buli wenzija wano mulemerako emabega awo kyokola ne bano tubadde bakulu kati alina omulamwa gwaliko si mulamwa si gugwe gwa bannansi bw'omulemerako abantu bwe balaba nga gwe yeegasse n'abalala okulemesa enkyukakyuka oba oliawo gy'atembeeta. Concert yabadde nnungi ye London naye yabadde ya bulijjo yabadde 50-50 tewali kyanjawulo kyabaddemu ekyenjawulo kindabyemu namulabye kuddamu. Jobs Link yafunye ssente abantu nga tute bangi. Jobs Link alabika omanyi buli muntu lwakola ekintu buli muntu baakolanga ekintu abeera ne target asobola okuba nga ye tabala nnyo okufuna ssente abala kukola linnya tinatwala Kyagulanyi ogwasooka n'entwala ne Kyagulanyi ogwokubiri naye nga simanyi basponsor be yabadde nabo naye nga concert yabadde nnungi ekyokufuna ssente ekyo promoter yaba akyemanyidde n'ekikulu kya byonna nti ekifaananyi kyavuddeyo nti concert teyasaze kakati ekyokuba nti yasaze kiri kuyo omanyi waliwo concert okusala n'abantu n'ab'omukyalo ne bamanya nti concert yakusaze naye kakati tosobola kugitegeera asobola okuba nga yategeka concert yeeyo nga already ssente z'abasponsor zimalayo expense ye ofuna bulungi kakati ekyo kiri wakati ye yennyini yakyemanyidde oba yafunye oba teyafunye naye nga concert yabadde bwetyo teyataddewo njawulo naye nga yawedde teyawedde mu buswavu yawedde nga bwe mwagirabye nga ya bulijjo. Kanzije temuvaawo.